Leero tubadde tuli mu kulayira ng'aba board members aba Uganda National Culture Center. The board yabadde appointed by the cabinet. Kolanga mwino obuzibu ne federation mwe abawuma ne federation ebya sente bino nga biva kubaganya kyokka leero tubalaye mu meeting nga muli mwe. No, when it comes to matters of the sector nga zeetaaga kuba muntu omu. Meanwhile, about the federation and UMA, we are going to have a meeting hosted by the minister herself. The appointed board, Nkolanga vice chairperson or the board. Ebiseera ebyo mabegako muntu ayogera ku Uganda Cultural Center baba balaba nga ragadi olwokubanga yakikyawa akifola forum baba balaba face ya ragadi nga tetumulabyewo wano. Kati ekyo ekibuuzo oyinza kibuuza ye Rashid abadde one. Maybe he was engaged. Omanye alina PSFU alabika abadde ne engagements ez'enjawulo. But there is a difference between Uganda National Culture Center and the National Culture Forum. National Culture Forum is created by a culture policy. This is a center. UNCC etwala sector yonna. Kyovudde owulira nti remarks za chairperson tulaga nti first of all, act yayo nkadde nnyo ya 1959 kitegeeza yeetaaga amendment. UNCC kyovola ebintu ebimu badde tebitambula bulungi. It doesn't have the regulatory strength. So we need first to do the amendment okubeera kwega tugenda ebyokukola bingi kyenva mbagamba nti mujje tukolere wamu. Ndowooza ekyo kyeva gambye okwegatta kinayambako aba federation okufuna sente ezo kubanga batugamba ziremedde mu mikono gyo Phina. Yes, I didn't know that ziremedde mu mikono kyange. I didn't know nkiwulidde buwulizi, but all in all we need to be one family. Minister atuyise tugenda kutula meeting twogere just buntu butono nnyo, just understanding each other naye tewali nnyo kyama.